to the families of the deceased. Their silence is always loud whenever people die. Anyway, whenever people die, observation in nonji. Observation in nonji. Kubayimbi bonna benalabyeko baade bababuuza na ku opinion ani avunaniwa. Obontegera naye balina Facebook pages zaabwe nanga bali kuki kugundi eyo tetunalaba yawayo Bubaka kusaasira bambe ku list y'abayimbi ababaddeyo because olunaku werucha actually nze ntegera nti abantu bafiidde ku the following day the next day now nasoka laba post ya Crystal Panda ningamba abantu bafiidde ku Freedom City nesagala kupaluka na mawulire nembuzaako some friend of mine akolera ku Galaxy nampa link pa post enaje naddamu okulaba yali ya Palaso Bayimbi kibomanya abayimba kuba listing njirabako Kenzo oyo namulanga performinga njirabako Grenade Caro njirabako Irina Matovune Honorable Hajaru Nafiki Palaso nalawe postiye ngasasira yanga asasira Wike Benda Fefe Moti onani wano Halima Namakula ba comedians wano babano bajjudde wano wansi Liam Voice Uncle Eddie abo n'abayimbi bamulaba kwayo post bwobanga walabyeko nga post nze nga at the listing omwami oli bwagambye ekitone nnyo kusasira families zino stampede zibeerawo by the way tosose mu Uganda nga abantu bafiira mu bivulo and all that as omuyimbi nga abantu basasula set abantu basasula set bajja kulaba mmwe bazella baba abayimbi abali ku list nenga bwabanga president yategedde nti abantu bafudde bana bayimbi tebategedde nti abantu bafiridde mu kivulu kye bagendako oba kye bayitibwako nice abayimbi nembesi bakatono nnyo kubanga abakulu abo babeera nnyo we bafuniramu just ku Facebook page no gamba bannange kitalo nnyo kwanga na mawulire tugogeddeko kuva kulusooka erwaliyo we bafuniramu kyobola abantu afi bakunoonyo yagala ba promotingira kivulugo jjo banoonye abayimbi be Uganda tuswalidde wamu no anyway akubandowooza bwamanta musala lumwa n'abantu bamu Uganda emanyi nedda akubembooza eno erimu ebintu bingi mulimu obutuufu bw'ekintu ekimu nti ngenda kubaako gwenyiiza singa nebakira n'enzira side zeeno so ne bakisalawo okusirika anti kati osaga by the way one thing ekinjagaza Bebe Cool all factors being constant Bebe Cool ayimirira ku kyayagala nze saagala muntu ali ekigambo kigenda kusigala nga kigambo kye saagala yakoda mbwate az'omuyimbi bwenna asasira abantu abitekisa jalowooza nti no nze muliddemu olukwe ebintu byammwe ebyekisirusiru naddala kuno kulimu kufa kw'abantu come out yango editeri wabula bazze ku list ya Bebe Cool hanako gamba Bebe Cool simayawo muri ku opinion y'omusajja mujiyo mujongerayo mugeze mu charity gundi eyo gye bakoze muri kubyamwe birala nnyo mwamuvinze on ate no kamera zale zibasanze mu kifaawamu webale by the way kubanga lisinga kikubadde mbongo gwe mukisa gwoba ofunye kamera ezabasangayo nga bali ku charity match bandi yadde bagamba tuli wano naye bambi waliwo ekintu ekyabaddewo mu ggwanga wapi bali eri beeyagala kale katubalekerawo munnanga ate tunaabafiirako toyongere n'emboozi nda ate mwogera abayimbi mubakkakkanya aye tubakakkanya mu kimulimu ebintu bambi ebya common sense just ng'okatabuko obulamu obwa bulijjo amagezi g'essomero oba tegaaliyo n'aga bulijjo agali emmere n'ogamba abantu bano bajja ne batusasulira omutwalo bambi bantu baffe bafiiridde mu kivvulu mwe baali batuyise the list you could do ekyabayimbi kale awo nga tuvuddewo